Mweky'eggwanga kyonna bakyeddiza bakitutte n'okulonda kwe bataddewo tewakyaliwo bwenkanya oli ateekawo okulonda naye ng'alinga azannya firimu n'olaba wakakiiko k'okulonda yeetooloola ku ntebe emirundi 2 n'omubuuza onoonya ki obululu bulinga mpiso nti tosobola kubulabaawo oba results ezikulemye okusoma figures ogenda okwekanga bwe bakuba obusimu batambula at the end of the day ne balangira bye baagala ti Museveni tawangulangako ku kalulu kati n'omuzeeyi abaddeeyo mu kyalo gwe nalabye Nabbanja awe 1000 kisooka nasekeredde eggwanga lino n'olaba prime minister omukazi omukulu ng'agaba 4,000 ne bakugamba nti oye prime minister w'eggwanga ng'ayitawo wali eri ali mmotoka ya bwerere ya gavumenti ng'agaba 4,000 naye ng'alaba nti munansi ajjamu 4,000 sogera pounds sogera ku $4,000 n'enjogera ku 4,000 shillings ezitagula kilo ya nyama prime minister nga zaagaba nga bw'abuukabuuka ati mu bbanga bamuwaane naye kakati ekyo kyongera okubalaga nti ensi gye tulimu tetukyalina bwenkanya obwenkanya bwe buggwaawo options zonna zibeerawo era bw'obanga walabye ekyabadde Kayunga kati tunuuliramu mu kulonda okujja imagine nti emitiyana waliyo okulonda ewagu atana na nsonyi ye nannyini mufunga agamba avudde entebe soko mpeyawo omutwalo ogwa mafuta ogwa boda ne muganze navuza amafuta nenve entebe nenzija nensula wano neriyisa nekolera buli kimu kati ate gwe w'okukyalo nannyini mufu otoosa banze ki Bannayuganda balina okumanya naddaba n'abavubuka abatulondera basooja nti eno sitako gye tulimu tunafuna n'omuganda waffe tulina okusooka tumanya dio twagala ssente kikya tulina okukola okwangula akalulu. Nze nkugambye nti ekyekayunga ne Kasiru yabadde alaba nti bano babbi ne Muzibe ng'alaba nti bano babbi ne Kiggala ng'awulira nti bano babbi bano abasajja abafuga eggwanga lyo tebakyalina nsonyi bwe muba mubasuubira nti bakyalina ensonyi kati n'evvu balibba mu kyoto bw'aba oli asobola okubba akamyu ate ente tosuubira nti tasobola butagibba nti omuterese embuzi ye yabbye akamyuko nti ate ogimuterese kati ye bakyalina nsonyi so nze tewaliwo nnyo kineewuunyisa kuba ekisooka mukimanyi bulungi nti ekayunga beegabiddeyo square miles mukimanyi nti Kato Corridor bali mu kugigabana kati ono omukulu ye aseetinze Omungereza kyayita precedent zeeyongera kubaawo kujja na buzi naye kyetusaasira yo bebana abakulira obukiiko bw'okulonda bambi ajjaleereeta n'alowooza nti bano bamulagidde alangirire ebyekiyaaye nti ensi egenda kumusekerera bweti emukubire mu ngalo. Ugandans can keep quiet for a moment omanyi bannayuganda si bangu nnyo basobola okusirika mmwe ne mulowooza nti muli bagezi naye ebiseera ebijja si byangu n'omuntu gw'ekayunga oyo gw'olaba bambaza kitisaati kya kyenvu enkeera ekibanja kye bakitwala bano babbi gw'olaba bagabidde 10,000 ne bamuteekako kitisaati kya kyenvu ekiraga nti ali mu buwambe n'ayenvuwala yaba alowooza nti 10,000 ne kitisaati birina gye bigenda omutwala but at the end of the day ogenda kulaba nga bwe batuteka ebibanja n'oli omukyala eyalangiridde ne mukulu Museveni bonna bava ku byalo bye bimu. Don't expect anything good from those people. They have their hidden agendas continuously. Era bano bakolera oli mukama waabwe akuba bukubi simu n'agamba nti wano obululu langirira buno wano obululu langirira buno naye kasita ojjawo obwenkanya nga munansi abadde asuubira okufuna obwenkanya nga takyafuna ekisooka leero mu kooti tokyafunayo bwenkanya ne mu kulonda nako tokyafunayo bwenkanya buli kimu kyonna tukyalinawo ojja bwenkanya bannansi oba obawadde open space okukola kyonna kye bakola results fe zabadde tekikyatwewuunyisa nnyo ng'obubbi mu Uganda kati tewakyaliwo kitabbibwa obululu babubba ettaka balibba buli kimu bakibba tewakyaliwo kipya kye batasobola kubba era sebo ekyekayunga tewaliiwo kipya kyatwewuunyisizza wabula ffe twongera kugamba nti bongera okgenda nga balaga obukugu bwabwe kuba abasajja abanyagulula eggwanga lino si bavubuka. These are already shameless men and women. Anti kati oba okoowa oba tokoowa it doesn't matter. Oba okoowa okulonda oba tokoowa it doesn't matter. What matters is justice. Has justice been dispensed? The answer is no. Oba goddayo oba toddayo ate bano singa tebabadde obaali badde tebabalabisa naye kati babalabisizza ne bagamba nti ebibinja ebyo byolaba kati bw'olaba ku Nabbanja gwe nga bw'afaanana prime minister wo omukazi omukulu n'agaba 10,000 ng'omulaba ali eri 10,000
n'agamba citizen wa Uganda value eri mu 10,000 n'olaba eyabbako Kyagulanyi obuwanguzi mu 7 ng'ali eri n'ebimotoka by'emmundu abantu bakwata n'abakaba palamenti abamu bakyali makomera kati wenjogera nti okulonda kubanga batubya akalulu tekakyana makulu ate kyabajja kundaba nga nzije empapula nga nominating nga nesimbawo sagala kubeeramu eyo group kyate mulonda tetujja kulonda kutugenda kwekalakaza ate nkyane nominating nze ngamba buli kaluko oyitamu ne bakakuwangula yigamu kyoyizeemu tunulire embeera embi muyita nga bakubyeko akalulu ate otandika okupulaninga buto butya bwogenda okutambuza omuzannyo banga gw'omuzannyo ogutyo ogutambula ya bo balina ebanoonya bagenda okuyisa kati naye boddayo eka n'opulaninga teri kitasoboka wansi w'enjuba ekikulu kya byonna kumanya buli kaseera era nze mbadde nsaba babawo ne evaluation meeting batuule wayo twafunye obuzibu next time tukolawo tutya awo tutaba tutambula naye bagati nebyogonda katubiveemu oba omalamu abantu natamanyi nakumanya dyala fomu namba no ne namba tozigenze mu bbaasa kubanga noona amubba presiding officer aba mugezi abbiramu ebyo byennyini byokoze kubanga dyala fomu etaliiko backcode teyitamu wakiso kutale center teyita kati alina okumega sure nti akuzanya obwongo akuzanyire ku dyala fomu eriko backcode kati bw'olobera mu backcode olina kuddayo okumanya kiki erina okwongera okusomesa ba agenti bange baleme kuloba kyenera mukaluke Kayunga nze nakabaddemu nga teffe amajja amapangisa bavudde entebe ffe tumanyi ekyokukola ffe twagala abayeri nga tebaagala kati abaana baffe nobabuuza munayambala muti engule baagala ssente omwana ayagala ssente